Bisimilahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Tweyongerayo ku maudhu yaffe esooka mu kitabu kyaffe ekya Swaffi athaniyatu athanawiya, kitabu kyaffe ekya siniya 5 ekya atawhidu. Twali ku baabu alhalfu, okulayira. Alhalfu, okulayira. Kati twalaba ku namba 1 taarifu alhalfu lugatan wa istilahan. Twalaba ku taarifu yakyo oba definition y'ekigambo halfu, twabiraba. Kati leero tugenda ku namba 2 hurufu alhalfi, mu bracket mulimu alkasamu wal yamini, enukuta zetukozesa nga tulayira. Hurufu alhalfi, enukuta zetukozesa nga tulayira. Twalaba wali nti okulayira kwe kukakasa ensonga ng'oyogera erinnya lya Allah tabaraka wa ta'ala oba sifati ng'okozesa emu ku hurufu alharfi, ng'okozesa emu ku nnukuta ez'okulayira. Kati tuli ku nnukuta ezo ez'okulayira, hurufu alhalfi. Tugamba wano nti lilhalfi arbaatu hurufi, nti okulayira kulina ennukuta nnya. Wahiya, era nga ze zino wammanga: albaau, esooka eyitibwa baau; waliwaawu, ey'okubiri eyitibwa waawu; wattaau, n'eyokusatu eyitibwa taau; then waimu nayo emu ku hurufu alkasamu, emu ku nnukuta ez'okulayira. Tutandika okutematema emu ku emu. Tulabye nti tulina baau, tulina waawu, tulina taau, tulina waimu. Nja kulaba engeri etuzikozesaamu ennyukuta ezo. Tugamba nti amma albaau fahiya al asru, ennyukuta ya baau ye nsimuko oba ye foundation oba ye asaasu, ye asru, kyekikolo ky'okulayira, ennyukuta ya baau. Era agamba nti walihaadha yajuuzu ayudhkara qablaha fi'lu lkasamu, era yo n'olw'ensonga eyo nti ye asuru, yo wetuba tugyogera, wetuba nga tugikozesa mu kulayira, tusooka kwogera fi'lu lkasamu, ekikolwa ekyokulayira kye tukyogera qablaha, nga tetunaba kuleeta nnukuta eyo ey'okulayira. Nga bw'onaagamba wano nagamba nti wa uqsimu billah. So osooka kikolwa kiri then olyokuleeta nnukuta eyo ey'okulayira. Tugamba wano eno nti wa ayyuhzafa, era nnukuta eyo esobola okubeera nga esangulwa, ekkirizibwa okubeera nga togyogera. Tujja kuba tubiraba mu maaso awo. Wayajuuzu an tadkhula ala al ismi adh-dhahiri nahawu, era ekkirizibwa okubeera nga eteekebwa ku linnya adh-dhahiri, kungulu kw'erinnya lyennyini erya Allah tabaraka wa ta'ala gw'olikulayira naye. Ojja kulaba wano mu maaso. N'agamba nti nahawu, ekyokulabirako uqsimu billahi. Uqsimu, ekikolwa ekisooka ekyokulayira nti kasama, kiva mu kigambo kasama, nti uqsimu, ndayira, billah, n'oleeta baau ey'okulayira, ye harufu lkasamu eri wano etukozesa nti uqsimu billahi la atasaddaqanna ala alfakiri, ndayira ne Allah nja kubeera nga nsaddaakira omwavu, nja kubeera nga nsaddaakira omwavu. So kati omuntu ono asoose kwogera fi'il kasamu qablaha, n'alyoka fi'il kasamu yasobola okubeera nga akulembeza, then n'alyoka aleeta baada fi'il kasamu n'aleeta harufu lkasamu ya baau, nti uqsimu billah, ndayira ne Allah. Gamba no mithaalo ey'okubiri nti walihadha yajuuzu ayudhkara, agamba nti wanahawu agamba nti wa ala al isimu al mudhmaru, era agamba nti osobola okubeera nga ogikozesa ku linnya eriri mudhmaru. Mudhmaru edamiru, okubeera nga mukhatabu oyagala n'omuntu n'okozesa nga kaafu n'ogamba oti nga mainnya twagalaba anta biki biki. Kati mudhmaru osobola okukozesa erinnya eriri mudhmaru n'ogamba oti uqsimu bika. Wano agamba wano wateddewo nti uqsimu bika ya rabbil
ya rabbi la af'alanna kadha, nti uqsimu bika ndayira nawe, bika yo kafu yabaita damiru. Ya Allah ntugwegana naye abeeramu khataba, ali wali gwegana naye bwoti nga waali nogamba oti uqsimu bika ndayira naawe rabbi omulezi wange, ndayira naawe omulezi wange, la af'alanna kadha njakola kino njakola kino njakola kino, nobeera nga oteekawo kyoyagala okukola, ba nja kusiiba njakola ki, nogamba nti uqsimu bika. Eyo bika eyo kaafu eyo ogyewo isimu dhahiri erya Allah eriri kungulu noteekawo damiru mudmaru nti liba likwekeddwa mu kaafu eyo. Wandigambye nti uqsimu billah nogamba nti uqsimu bika, eyo kaafu nebeera nga Allah ayingidde omwo, teriri dhahiru erinya nga liri kungulu nga lirabika ng'osobola okuliraba, nobeerawo mudmaru nga likwekeddwa munda mu makulu naye nga bategeezaamu kyekyo nga nawuni ne pronawuni mwabisoma ebintu ebyo mu Luzungu. Agamba wano eno nti eyo yenukuta esookera ddala, enyukuta esooka eya bba bwetyo bwekozesebwa nti yo ekozesebwa ekkirizibwa okugikozesa qabula alfiiru, fiiru ekikolwa ky'okulayira kisigalawo era kyekisooka, then olyoka okozesa ennyukuta eno ogamba nti uqsimu billah ndayira ne Allah, awo kasamu ekikolwa kisigalawo. Then tuli ku namba 2 nti wa ammal waawu, ate ennukuta ya waawu nga tugenda kozesa waawu, agamba nti fatudkhilu ala al isimu adh-dhahir fakati, yo eyingira ku linnya lya Allah eriri fiziko lyennyini adh-dhahir fakati lyokka. Agamba nti wayuhzafu ma'aha fi'l kasamu wujuban, era tusangulawo ekikolwa ekyokulayira nga tukozesa ennukuta eyo, kisangulwawo ekikolwa wujubani. Sereka gwe tugamba nti tusangulawo ekikolwa ekyokulayira wujuban mu mbeera bwetyo, wujubani nti kyo kiba wajibuni kyabwateeka. Tuleeta fi'l kasamu ekikolwa ekyokulayira tekikiyogera nga tukozesa ennukuta ya waawu. Nahawu ekyokulabirako tugamba nti wallahi la amuranna bilma'rufi, wallahi oleeta waawu n'ogiyingiza ku linnya direct nti wallahi, togamba nti wa uqsimu billah oba okolesa waawu tuteekawo nti uqsimu wallahi, ndayira wallah. Eyo waawu ejjawo esangulawo fi'l kasamu, tujjawo fi'l kasamu ekikolwa ekyokulaya tukijjawo tuteekawo waawu yokka, tugamba nti wallahi ndayira ne Allah la amuranna bilma'rufi, nja kulagira empisa ennungi. N'agamba nti oba wallahi la atuufanna bil Kaaba, ndayira ne Allah nja kwetooloola Kaaba. Kati olayira nti wallahi, woba okozesa waawu toteekawo fi'l kasamu nga wali wetugambye nti okozesa baa'u, fi'l kasamu yesooka n'ogamba nti uqsimu, n'okolera n'okuteerayira uqsimu billah ndayira ne Allah. Kati wano tugamba nti wallahi ndayira ne Allah, kati toleeta ate fi'l kasamu mu mbeera bwetyo. Then tuli ku namba 3 nti wa amma taa'u, ate oba okozesa taa'u mu kulayira gamba nti fala tadkhulu illa ala lafdhi jalala fakat, nti taa'u bwe tugikozesa mu kulayira yo teyingira okujjako ku linnya lya Allah lyoka eyo taa'u oba ogikozesa mu kulayira yo teyingira okujjako ku linnya lya Allah lyoka. Kakawulihi ta'ala hikayat ani nabiyihi Ibrahimu alayhi salam, agamba nti nga Allah yagamba mu Qur'ani ng'atuwa ku nsonga ng'ayogera ku nabbi waffe Ibrahimu ng'akuuma Ibrahimu alayhi salam, yagamba nti watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Mu suura eyo suratu Anbiya, Ibrahimu yabeera nga yeewerera abantu bali, yagamba nti watallahi ndayira ne Allah la akidanna, nja kubeera nga nsalira asunnamakum, nja kubeera nga nsalira enkwe oba nja kubeera nga nsaanyawo amasanamu gammwe ebyo musinza ebitali Allah, ebisanamu byammwe ebyo
baada an tuwallu mudbirin oluvannyuma nga mumaze okuvanga mubikubya amabega nga mugenze. So yabalinda baveewo bagende then yabeere nga akolaki agenda abikolako nga obulinzi bulagira. La akiddana ekigambo kaidu kutegeeza enkwe oba nti nja kubeera nga yabyeweera okubisaanyawo okubeera nga abisanjaga oluvannyuma lw'okuva naye yakozesa ekigambo nti watallaahi. So gye yakozesa n'agamba nti warubbama dakhalati ala rabbi nti abo ebiseera ebimu oba oliawo nukuta eyo eyingizibwa ne ku kigambo kya rabbi ye mulezi waffe n'ogamba nti nahawe ekyokulabirako n'ogamba nti tarabbi la adhibahanna dajaja tarabbi ndera n'omulezi wange tarabbi nga ntallahi so gamba tarabbi ndayira n'omulezi wange la adhibahanna dajaja nja kubeera nga nsala enkoko oba n'ogamba nti watarabbi lkaaba la ahujjanna hatha al-aam nti watarabbi lkaaba ndayira n'omulezi wa kaaba la ahujjanna hatha al-aam nja kubeera nga nkola hijja guno omwaka oba n'agamba nti wayajibu ma'aha hadhifu fi'il kasamu aidan ne wano kyateeka kikakata bukakasi okubeera ng'osangulawo ekikolwa ekyokulayira. Ekigambo kasamu fi'il kasamu evaawo nga olaba nti awasooka esigalawo nti okusimu billah awookubiri tetugireeta tugamba nti wallahi netta webezze tetukozesa kasamu evaawo kasamu tugisangulawo kiri wajibu okubeera ng'esangulwawo kiriko empalu zaleebere ng'evaawo n'ogamba nti tallahi toleeta ate kasamu nti oba okulembeze kasamu oba ekikolwa ky'okulayira so nti yokayoka ekola omulimu gwayo ogw'okulayira. Then wa amma waimu wabula ate era ekikolwa ng'okolesezza nukuta egamba nti wayyimu tujja kugiraba agamba nti fal aslu an tadkhula ala lafdhi jalala asulu y'ekigambo ekyo wayyimu enukuta eyo nayo eyingirako isimu jalala oba ku lafdhi jalala ku kigambo nyere Allah tabaraka wa ta'ala kakawuli nabii sallallahu alaihi wasallam nga kakawuli nabii sallallahu alaihi wasallam nga ekigambo wawalaba ekigambo kya nabbi waffe Muhammadi kyabeera nga akozesa yagamba nti wayyimu llahu law anna fatimata binta muhammadin sarakat yagamba nti laqata'atu yadaha gamba nti wayyimu llah law anna fatimata binta muhammad sarakat laqata'atu yadaha agamba nti wayyimu llah ndayira ne Allah ngona agamba nti wallahi yagamba wayyimu llah ndayira ne Allah law anna fatimata newe yandibadde fatima binta muhammadi muwala wange wa muwala wa nabbi muwala wa muhammadi sarakat singa ye yabbye laqata'at yadaha nandibadde mutemako omukono kyaliwo kyafaayo ky'omukyala gumanyi yali abba ebintu ebyokwewunda by'abakazi ng'abba ebintu mu kibuga naye nga mukazi wa bbeeyi tebatuuka kubeera nga bamuteekako haddi ne bagamba ani agenda okubeera nga awolerezaako omukyala ono omukyala wakitiibwa ate nga amuwolezaako yenna Nabi Muhammad ne banoonyayo mukwano gwe ne bagamba yali Usaama kaseera ako ndowooza neni weyabeera nga agenda nabbi n'amugamba nayogera nti wallahi nga bagamba nti wallahi naye yagamba nti wayyimu llah ndayira ne Allah law agamba nti law anna fatimata binta muhammad salakat laqata'atu yadaha nti newe yandibadde Fatima muwala wange mwenyini nga yeyabbi nandimutemyeko omukono gwe so nga kiraga nti walayirira Allah we omukyalo ono wakola ki watemwako omukono niwe yandibadde muwala we mwenyini nga yakikoze yandibadde nga amuteekako haddi okutemako omukono nga mumanyi bulungi Allah yagamba mu Qur'an nti as-sariqu was-sariqatu ayanga wegenda nti omubbi omusajja n'omubbi omukyala wababbye babatemeko emikono so agamba wano nti wakad tadkhulu ala gairihi kama fi hadithi abi huraira era eweyimu eyo esobola okubeera ng'eyingira ku bigambo ebirala ebitali Allah tabaraka wa ta'ala ebitali lafdhu jalala nga waliwo tulabye nti biri bikolesebwa ku lafdhu jalala byokabyoka naye wano kigambo weyimu osobola okubeera nga okikozesa nga newoba nga tokozeseza ala gairihi ekitali Allah tabaraka wa ta'ala كما في حديث أبي هريرة ويشجم حديث أبي هريرة يقام رضي الله عنه قام أنت قال
Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama, nabbi yabeeranga agamba mu hadithi eno, qala Sulaymanu yagamba nti la atuufanna leylata ala 90 imra'a kulluhunna ta'ti بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل ويم الذي نفس بيده ويم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسان أجمعون. agamba wano mu hadithi eno ayenga kitwegademu ekiri shahidu fi kawlihi, agamba nti wayyimu alladhi nafsu muhammadi biyadihi. agamba mu hadithi eno empanvu ya Sulaiman, Sulaiman oyo agamba nti nja kubeera nga ntabaala ekiro kya leero abakyala bange 9, nja kubeera nga ntabaala abakyala 9 bonna babeere nga banzaalira omulwanyi agenda mu kkubo lya Allah, abeere nga buli mukyala agenda kubeera nga mufunyisa olubuto, abeere nga abazaala abaana abo nfune abalwanyi ejje erigenda okulwana mu kkubo lya Allah. Faqala lahu sahibuhu, mukwano gwe yali awo n'amugamba nti kul insha Allah, gamba insha Allah. Nabbi Sulaiman falam yakul insha Allah, yagamba insha Allah. Fataafa alayhinna jami'an, n'abatabaala bona n'abayitamu bona falam yahmil minhunna illa imra'atan wahida, teri n'omu yafuna lubuto mu bonna okujjako omukyalo omu yekka, bonna tebafuna mbuto okujjako omukyalo omu yekka. Jaat bishikri rajul, naye we yatuuka okuzaala yajja kitundu kya muntu, teyazaala musajja ali awo nti ategereka wa muntu nti ategereka nti bawadde mulwanyi n'omu, teyazaala yadde omulwanyi, yazaala omuntu wa kitundu, so nti oba yali wa kikuku tugamba tutya yazaala omuntu nga wa kitundu nga taggwayo, tasobola n'okulwana. N'agamba nti wayyimu alladhi nafsu muhammadi biyadihi, nabbi n'alayira mu hadithi eyo yagamba nti wayyimu alladhi nafsu muhammadi biyadihi, ndayira n'oyo awaniridde omwoyo gwa Muhammadi mu kibatu kye. Agamba nti ndayira n'oyo awaniridde omwoyo gwange mu kibatu kye. Nabbi Muhammad bw'ati bwe yabeera nga ayogera nti wayyimu alladhi nafsu muhammadi biyadihi, ndayira n'oyo awaniridde omwoyo gwange mu kibatu kye. law qala insha Allah, singa yagamba insha Allah, Sulaiman singa yagamba insha Allah, lajahadu fi sabilillahi furusan ajma'un, tibandirwanye mu kkubo lya Allah bonna abo. Yakola ki? Singa yagamba insha Allah nga agenda kubeera nga yeegatta n'abakyala abo nga atabaala abakyala abo, yandibadde bonna abafunyisa embuto era ne babeera nga bazaala abaana ab'ejje erigenda okulwana mu kkubo lya Allah, nti lyandirwanye mu kkubo lya Allah ejje eryo Sulaiman yali aluubirirwa okubeera ng'afuna. Naye hadithi gye twagadde yonna agamba nti ashahidu fi kawlihi, kye twagadde mu hadithi eyo ekigendererwa kye kino wano mu bigambo bye, mu bigambo bino nti wayyimu alladhi nafsu Muhammadi, yagamba nti wayyimu alladhi, ndayira n'oyo awaniridde omwoyo gwa Muhammadi mu kibatu kye. Wali twagambye nti wayyimu Allah, nti osobola okukozesa wayyimu ku kintu n'otakozesa Allah isimu jalala n'okolesaawo sifa oba kale mu sifa za Allah, nga nti wayyimu alladhi nafsu Muhammadi. Agamba nti haithu jaa biharufi lkasamu, mu mbeera nti baleeta harufu lkasamu wayyimu bagyeta mu hadithi nabbi yabeera nga ajogera mu kigambo ekyo nti wayyimu then ala gairi lafudhi lala, naye nga taleeseewo lafudhi jalala Allah, nti teyagoberezaako linnya lya Allah eryaki oba ekigambo kya lafudhi jalala, ekigambo ky'owekitiibwa Allah, n'agamba nti wayyimu Allah, wabula n'aleeta nti wayyimu alladhi nafsu Muhammad biyadihi. Kye twagaddemu nti osobola okukozesa wayyimu n'oteekawo linnya lya Allah nga olaba nti yo ekolesebwa ku linnya lya Allah fakati lyokka, ne waawu ekolesebwa linnya lya Allah lyokka ku fakati, then netulaba nti yo twalaba ebbaawo nti yo esobola okukozesebwa ku linnya lya Allah n'eritali linnya lya Allah nga twabeerayo mu ntandikwa wali eri
abadde kozesebwa kunyera Allah dyokalyoka nti naye ng'ekulembeza ekikolwa kisigala wali, ekikolwa kivaawo, ne wali awokubiri ekikolwa kivaawo, awokusatu tugamba nti awasooka ekikolwa kisigalawo nogamba nti okusimu billah, then awokubiri kuwaawo ekikolwa kya kasamu kivaawo, tugamba nti wallahi, nokolesa ku isimul jalala. So fi'il kasamu esangulwawo wujubani, evaawo ku mpaluzale. Then ne kutaa'u eyo tujjawo ekikolwa ekyo nakyera wujubani, ate era ekolesebwa ku isimul jalala fakat. Then kati wayyimu yekolesebwa ku isimul jalala then netali isimul jalala. So yenjawulo eriwo ku hurufu ezo, hurufu lkasamu. Tujja kubeera nga tukomaawo leero, then tujja kuba tulaba muradifat lharf mu episode eddako, tulabye ebigambo ebyefaananyiza oba ebitegeeza amakulu gegamu oba ebisemberera amakulu ag'okulayira. Tujja kuba tubiraba byonna byonna ebigambo nga bitegeeza okulayira insha Allah mu episode eddako. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.